Ababaka ba Parliament abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Women Parliamentary Association kiyita WOPA baagala ennongoosereza mu bbago ly'obufumbo erya Marriage and Divorce Bill 2009 liyisibwe mu bunnambiro. Abakyala bano bagamba ebbago lino lirudde mu Parliament nga lyakamala emyaka 3 nga teryogerwako. Mu mwezi gw'okusatu omwaka 2013 Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga yasaba ababaka ba Parliament okugenda mu bitundu bye bakiikirira beebuuze ku bantu baabwe ku bbago lino, naye empaawo kyakolwawo. Mu bbago lino omukyala atali wampeta bwanoba akkirizibwa okugabana ku mugabo gwa bbaawe, ng'era n'omukyala bw'aba yasasulibwa ebbago lino terikkiriza mwami kukima bintu bye yamusasula ewaabwe, ng'era n'omwami bw'akaka omukyala akaboozi ak'ekikulu aba avunaanibwa ng'ebbago bwe liyisibwa. Bino byonna biba byakuteekebwa mu nkola. Abantu tebaagala kiwulira ekyo, naye nga wabweru eyo bajjajjes bakomplaininga nti bulijjo balina abantu abajja before them nga baagala babasatulule babaawukanye olw'ensonga nti tebakyasobolera ddala okubeera mu bufumbo obwo. Kakati abantu ng'abo tubalekerezeeyo tubikamu amaaso gaffe tugambe nti tebaliiyo. Okusinziira kwa Muding Monica, nankulu w'ekibiina kya WOPA, abakyala bayisibwa mu nnyo amaaso naddala abatali bampeta babbaabwe babagoba bakomekereza tebalina kye balina. Munno ayinza okuba nga ali mu mpisa ezitali zimu ezitali nnungi n'abanga akuleetedde maybe otya nti waliwo obulwadde bwafunye, oba dokita agambye ono talina kubeera mu nsonga z'abakulu nga tanneetuuka oba nga tannamala myezi ng'ebiri ng'omukazi eyakazaala. Tuwulidde ensonga nnyingi, bino bibaawo. Abaami babadde tebaagala kuwulira ensonga eno mu mateeka oba mu mateeka gonna agajja, naye nga tubabuuza nti mubeera gwe nga gwe bagambye okukikola, naye nga mukyala wo tomwesize mu bintu byabaddemu, oba naawe oli mulwadde, oba ng'olina ensonga yonna ekulemeseza okubeera mu nsonga z'abakulu ez'omu bufumbo, munno abeere ng'akukaka bukasi mu nsonga eyo. Ebbago ly'obufumbo liza liwakanyizibwa abantu bangi okusingira ddala bannaddiini nga bagamba nti kino kyakwongeza obufumbo bw'akawundo kakubye eddirisa mu ggwanga ekitakkirizibwa mu ddiini yonna. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.